Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nogigatako kigenda kuba kirungi. Olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero mbaleetedde akafansonyi, mbaleetedde eddagala eriyitibwa akafansonyi bwe katyo bwe kafaanana. Keetegereze bulungi, kafaanana bwe katyo. Ebiseera ebisinga akafansonyi kamera nnyo mu mayinja oba ku mwalo ogutwala amazzi, naye ng'omwalo ogwo gujjudde amayinja waggulu kaba kajja kumerako bulungi nnyo. Kayitibwa akafansonyi. Kali mu famire y'emu ne kali komanyi ke bayita Muko Wewumbeko akatera okumera mu pasikalamu mu luggya. Famire y'emu ne kali osobola okukayita akafansonyi ako akaliko obuggwa, naye ne kano osobola okukayita ka Muko Wewumbeko oba n'okayita akafansonyi. Bwe kityo bwe kiri kakati. Akafansonyi ako nako keewumbako bulungi nnyo nga Muko Wewumbeko gwe mumanyi oyo nga bwe yeewumbako. Ndowooza okalaba kakoonyeeko, ndowooza okalaba keewumbako, okalaba keewumbako bulungi nnyo. Keewumbako bulungi nnyo. Njala mukeetegereze. Eddagala lino ndibalaga musobole okulimanya. Oli asobola okukakutuma nti nnoonyeza akafansonyi nga tokamanyi bwe kafaanana, tomanyi gye kamera. Kati olunaku olwaleero mbayitedde akafansonyi kano okayetegereza okamanye okalabe. Akafansonyi kalungi nnyo, kajjanjaba endwadde nnyingi. Bakateeka mu byogero by'abaana bulungi nnyo ako akafansonyi. Ekirala osobola okufuna obukoola obwo bulungi nnyo n'obuyenga oba n'obukolamu ensaano n'obuteeka mu muzigo omuganda n'oba nga weesiiga ku bigere mpolampola. Mulimu ddala abakadde batera okulumizibwa ennyingo mu magulu wansi, ebigere wansi, mu buyingo muno mu nnyingo nga bibaluma abakadde. Kati osobola okukakaza bulungi n'okolamu ensaano n'oteeka mu muzigo omuganda n'oba nga weesiigako mpolampola. Naddala abakadde kajja bakolera nnyo, kalungi nnyo. Ekirala, ekintu ekirala, nammwe ababeera balwadde obuko babugatta bubiri, mubeera musobola obukozesa bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'obuko. Kano ne kali akalala babugatta wamu ne bajjamu eddagala ne nga bakakozesa ku nsonga eyo. Mbagambye ne mu byogero bakateekamu bulungi nnyo, kajjanjaba n'endwadde endala. Ky'omulina okumanya nti eddagala lino muliraba kati ng'ako akafansonyi egamba lijjanjaba endwadde nnyingi. Nze ono mba mbabuuliddeko obwo bwe mba njagadde obbabuulirako, naye libeera ddagala nnyo 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 nnyo. Kati nga boolabaako akafansonyi kaagala okufaananamu ke bayita akabalira ku mugongo, naye ekyenjawulo kano kye kalinawo okakwatako keewumba. Ekirala, akabalira ku mugongo kaba n'obusigo eno wansi ku bukoola, ate kano tekalina busigo wansi. Kati n'olwekyo osobola okukawulira ku ekyo, tekalina busigo wansi ku bukoola. Ekirala, kano keewumbako bulungi nnyo, ky'obalaba nti abaana abasinga nako bakayita Muko Wewumbeko oba mukitegeera bulungi. Kati keeko osobola okukayita Muko Wewumbeko oba osobola okukayita akafansonyi. Bwe kityo bwe kiri. Nsuubira okalabye bulungi. Njagala nnyo eddagala eryo mulyetegereze mulimanye. Kwegamba oli agenda okukakulagirira nti noonya akafansonyi, onoonye lino nga okamanyi, nga akafansonyi okamanyi we kafaanana, ng'omanyi gy'osobola okukayiiya okukajja, gy'osobola okukanoonya. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo. Nekyalayikinga vidiyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.